nali wano ngenda kuza omwezi 2 omwezi ogwokubiri 2024 ne mbagamba ebigambo bino. Kasawundi ka Windows eno bakakola nti ayise. Windows yayise kati kiyakoze. Nakwa nejja for the first time in his history neyambula obuyinza bwonna bw'amagye n'abukwasa Wilson Mbasu Mbadi adumira amagye geggwanga gonna obutereevu. Bw'amala okumukwasa, it was a tekyabadde constitution. Kiri unconstitution. Lwaki kiri unconstitution? Mu ssemateeka w'eggwanga omuwandiika asoma bw'ati nti president bw'aba ng'afunyemu enkenyera, vice president y'alina okutwala obuvunaanyizibwa obuddukanya eggwanga n'okuduumira amagye. Remember, vice president mukyala Jessica Alupo ali ku ddala lya major. So it was very easy Museveni okuddira major ng'ate vice president n'amukwasa tools of power zonna. Lwaki yabuuse Jessica Alupo ng'ate major n'anoonyaayo olimba Sumbadi gweyawadde obuduumizi bw'amagye gw'alina amaaso n'obwongo n'obutu sokowulize. Constitution egamba nti omukulembeze n'aba ng'ayise Windows vice president taking over no commanding amagye bwe kiri mu constitution ya Uganda. Yose yabuuse Major General Jessica Alupo n'amubuuka naawe obuyinza bwonna n'abwani Mbasumbadi. Lwaki? Kubanga akimanyi nti ono Major General Jessica Alupo abeeraliikirira abantu b'omu Northern Uganda yabuwaddaani. Kati gwe alina obwongo tegeera bye nkugamba abuvuddewo. Kati bw'amala okuwa Mbadi okuba nti yaduumira amagye, jjukira Mbadi yabadde CDF, Commander of Defense Forces. Kati Commander of Defense Forces Mbadi babadde balina okulonderawo agenda okudda mu bigere bya Mbadi mu ofisi ya Mbadi. Naye ekintu ekyo amagye tegaatudde kiteesaako. Salimu Saleh yakikozenga ye mu bumenyi bw'amateeka n'atuuzaako DDG kati ye CDF. Temugenda bbira bamawulire mbu simanyi kulayija ze n'abyogeddeko, simanyi oli omulala ani omutolongo azira tebikiriiwo, temugenda bbira bako. Naye ono Saleh kye yakoze kisawuvuga kiresi. Wali oliddeko empafu n'olyako ppa n'olya enseenene n'olya muwogo n'olya n'amagi n'onywelako ekikopo ky'obusiru butondala kubengalabe. Amagye gali mu kutokota, basenior arm officers bali mu kutokota. Salimu Saleh ajjawo obuyinza obuwa DDG Foster General n'amutuuma nti ye CDF. Naye mu mawulire temugenda kirabako kati kambazanyirako just once about the second singa 3 nakano ku TV tolo mugenda kalaba wonna. Nze nakafunye okuba nti obudde nabo tono mugenda kawulirako buulizi ng'amuyita CDF. The Chief of Defense Forces, General MK, Chief of the Air Force, the Chief of Defense Forces, General MK, Chief of the Air Force, Chief of the... Akoko kake yakoze kale sokukyankala na mu magye wonna. Jjukira nti ono DDG bali bamufuula advisor ku by'amagye ku kitaawo okuva lwe yagamba nti ajja kulumba Kenya agikube ne basooka bamuteeka katebe. Kati badidde DDG secretary kati ye CDF. Tetugenda kamalayo ennaku z'omwezi zaali 20 omwezi ogwokubiri 2024. Kati bwe mmala okufuna information eyo kambazeeyo katono nnyo nga Yosebiti Bahabulwa akwata obuyinza bwe bwonna abwa General Mbasumbadi n'amukubira ne saluti. General Mbadi Mbasu tamaze na mu office myezi 2, amazeemu omwezi gumu n'ennaku ezi n'essente z'omusaala zabadde mu office ezo teyazimuwadde. Yamugobeddewo n'amuteeka Minister of Trade. Yino video.
President of the Republic of Uganda and Commander-in-Chief of Uganda Defense Forces, by virtue of the powers enshrined under Article 98, Clause 1 of the 1995 Constitution of the Republic of Uganda and Section 8, Clause 1 and Clause 2A of the UPDF Act 2005, hereby present the UPDF establishment 2021 an instrument of the delegated command, control, and administration, General Ambassador Badi, the Chief of Defense Forces of the UPDF, to command all elements of the Defense Forces. Given under my hand and authority, this is the 17th day of February 2024. Tetugenda kubaona ku video. Mbaddi abadde mu office omwezi gumu n'ennaku wazinda babiri. Office bagimugjeemu ne bamuteeka mu ministry ya trade simene bikoze bitya. Kati jjajja njala sooka kugamba gwe wenna nga toli wa ntumbwe za Museveni, toli mu kabano k'Abanyarwanda ba Museveni ka group k'Abanyarwanda. Jjajja buli kyokola kikole mangu kubanga ensi eri ku sipiidi. Gwe wenna munda Uganda oba ova mu Northern oba ova mu East oba mu Central oba ova mu West nga toli wa kabano ka Museveni. Lekana mpola yogera mpola. Mbadde abadde mu office eyo omwezi gumu n'ennaku ezi n'omusala gwa office tebagumusasudde. Simanyi nze biki tolina unless ngo olaba yatta kitaawe Museveni yatta kitaawe okuka identity ate gwe. Kali kavudde kwanjula katandise wama katandike video etandise etya katandike bwe tuti asoke today. Nabagamba previously nembagamba nti ekisinde kya MK kaali katego kulabirako baani abatayagala Yoseeri n'ekibasomesa bulungi ne mukinyonnyoka bulungi nnyo era ndoza bakitegedde mukitegedde kaali katego. Jjukira abadde okubagana empawa mu NRM ate nga safety oba obukubi bwa Museveni buli wokka nga ali mu refugee camp ey'Entebbe oba ey'Nakasero. Bw'aba ali wabweru wa office eyo oba wa refugee camp talina security mu Uganda ne mu nsi yonna. Alina ku either kufiira mu ntebe y'omuwambi obuwambi. Ekyo nakibagamba. Kati nabagamba nti eno MK project kabadde kanyebwa nga mulowooza nsaaga. Kati mumpulirize bulungi. MK project oba PLU is no more. Ne somehow somewhere ngenda babuli awagenda okubeera active. Ekisokera ddala. Nja kutegeeza bannayuganda mwenna gye muli nti mwesibe bbiri olw'omuti bulunywera. Nabagamba nti essaawa yonna mwandiraba ku kintu kye mutajja kulowooza nti kiyinza okubeerawo. Njala kutegeeza bannayuganda mubeere beetegefu essaawa yonna wandigwawo ekintu ekyokuwamba obuyinza n'obuliisa maanyi. Mu luzungu kye bayita coup d'etat. Kiyinza okubeerawo. Naye abagenda okubeera mu coup d'etat eno mujja kubeeramu Didigi ye kennyini, mujja kubeeramu ne kitaawe Salimu Saleh. Ng'ono ye Yoseeri mulowooza nti bamuwambye naye nga ye bamuteresa alina gy'ali n'okumuwozesa ebintu by'ekisiru. Omuntu mukimanyi bulungi nti omuntu bw'awamba obuyinza ebiseera ebisinga constitution ya ggwanga temukkiriza n'essigiddamu ziterimulayiza. Wabula Didigi agenda kukozesa kiryowa kiwanuka ate ne jenaaliwo eyasigaddeko okukolagana n'ekitongole ekiramuzi okubanga badraftinga ngeri ki bannamateeka oba ekitongole ekiramuzi yekigenda okukwataganamu singa nkiddamu singa kuddita eno ebeerawo. N'akalemesa kuddita ezisukka 6 n'eno nyinza ogikubamu ekituli. N'akalemesa kuddita ezisukka 6 eno ya 7 naye ngiri kanji kubemu ekikuli bwe kinaawo ekiri ayizulu mwe munaamanya. Badde bategese ekintu kino nti mu mwezi gumu okuva kati babadde bagenda tuyola nga twebase
era nga kudite ne badde egenda kubeerawo already nga kiri wakiwonuka yamaze okukolagana n'okudraftinga ebiwandiiko ebigenda okukozesebwa mu kuwamba okwo nga bigenda kubikozesebwa mu mateeka n'okukkiriza omulamuzi yenna oba chief justice n'abalamuzi abalala okulayiza diddigi singa abatutta obuyinza obwo ng'embadde bagenda okukola mwe mulina okuba nti n'abasibe abaabwe abaasibwa mu makomera baggibwayo ng'era omuntu bw'awamba n'akyusa obuyinza n'abasibe nabo bajjeeyo so saabafa ab'enkyukakyuka mu kintu ekyo nga mukitegedde bulungi nnyo era ne ku mateeka agamu mukulu Mawobe g'abadde agenda okukola ge gamu ku mateeka agagenda okufevalinga omuvubuka ono era kino nakyo kiri mu proposition weekiri ne kye mbamanya nti omukulu kiri wakiwanuka ya draftinze ebintu bya bakasasiro abo bagenda okukozesa naye kati buli wenkyogerako mba nkikubamu bituli kati nendo kudita eyinza okuba nga njiye kubanga nakyo badde bakitegese nga temumanyi ono diddigi tebamuwadde kifo ekyo nga bakimuwadde just kusaaga eyo mission baddewo kubanga mu constitution akimanyi diddigi tasobola kwesimbawo mu bukulembeze tasobola kulya bonna bukulembeze nga ayise mu kalulu balina kukola ki balina kumuwamba buwambi kati ki ekizibu kiri bwe kiti Yoseeri abeena ne bamutaddeko pressure n'asalawo asooke ayimirize polegirigi atya kwe kujjayo omutwe omukulu ogwa diddigi n'amufuula CDF mu constitution ya Uganda ne mu constitution efuga amagye teri muduumizi w'amagye akkirizibwa kwetaba mu byabufuzi wadde akadala ku byobufuzi wadde okwogerako